Mukama waffe yebagibwe balamusizaako mwenna abatulaba ku Data TV. Ntwala omukisa guno okwebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu nammwe n'abakuuma. Ate era nembebaza emirimu n'okubakulisaayo ku mirimu ne bannaffe abajja tubasabira Katonda abakuume. Katwebaze Kitaffe, tukwebaza mu linnya ly'Omwana we Yesu era tukugulumiza kubanga tugenda kugaba n'ekigambo kiwatuwa omulembe ogusembayo. Erinnya liweebwe ekitiibwa nga kikola mu bulamu bwaffe n'eri abantu abalala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amikwano sooka okutwala omukisa guno okwebaza ku baweereza be tukola nabo, buli omu emikwano mwenna abakola naffe abatusabira mu bitundu mwe tubeera, tubebaza okukolagana naffe obulungi. Anenebaza Katonda waliwo ensonga gye twamaliza emabega eyo nga Mukama atugambe tukole okusima ku lw'akatene Kampala abaeko byakyusa. Tutandise okulaba nga abantu bali ku masannyalaze bagatereeza ate wamu ne Katwe. Ne tulakuba Katwe amasannyalaze gade gajjuddemu obubbi nga bungi nnyo nnyo, naye tumanyi nti bagenda kukwatibwa era mu ababbi abali mu Katwe tubalabula. Mulekeraawo mwenenye kuba bajja kubakwata tebajja kubasiba. Katwebaza Katonda olw'ekyo nti waliwo byagenda okukyusa ne mu Kampala mu Katwe n'awantu awalala kubanga alina okukola emirimu gye girina okutuukirizibwa mu ggwanga lino. Ensonga ng'ewedde gyagendako eri omwami omu. Buno obubaka bubwo olina okuba ng'osaba wadde nange ngenda kusabira. Bakuyita Sekiti oba bakuyita Sheeka Sekiti. Mukama yandaze nga balina olukole bakutegekedde olw'okwagala okukutta. Naye kankusabire essaala okusinza mu byawandiikibwa ate nawe weesabire ate ne Yesu akwetaaga olokoke. Nenze kankusabire essaala. Matayo 16:19 egamba nti ndikuwa ebisumuzo by'obwakabaka by'omu ggulu, kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu, ne kyonna ky'olisumula ku nsi kirisumulwa ne mu ggulu. Kale kankusabire essaala Mukama akuteekeko obukuumi. Katonda w'eggulu n'ensi gwe yambikkulidde waga nti olina ky'olikola ate obikkulidde bannabbi olw'omuddu Omukama kubanga omwetaaga. Muyisa mikono gyo ne musabira era ne musindikira abamalayika abagenda okumukuuma. Era abale bonna ababadde beetegese omukolo obulabe, Bayibuli ga nti otta enkwe z'abagerengetanya n'okuteesa kw'ababi. Libya buli kuteesa kwonna na kugerengetanya oba bennyini batabuke obaziba amaaso bagaba amasasi bagakubagane babutwa babwewe bo bennyini beezikirize kubanga ttane ekitala tiwa na kitala. Saawa ya kusala musango obasalira omusango abo abagala okutta abantu. Nsabye n'okwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe nkuvuddeko ate buno obubaka bugenda walala eri omukulu omu ow'ekitiibwa Mukulu Bobi Wine. Buno obubaka bubwo ow'ekitiibwa Bobi Wine. Katonda alina byakugamba naawe kambikubuulire ate nkuwe n'ebyawandiikibwa. Naye Mukama akugamba endagaano zino ebbiri zikutawanya nnyo wadde endagaano zibeera nnyingi. Endagaano emu eri mu kika kuba nazirabe nga zoogera, endagaano emu gwe wagyereetera. Ezo endagaano Mukama akugamba era erumu zimanyi okukwambala ng'oggyeko ebirala. Ne Mukama akugamba okwenenya ove mu ndagaano ezo okyasobola okusumululwa kuba tusobola okusabira abantu ne basumululwa. Naye bw'ona olemera mu ndagaano ezo ziyinza kukufiriza puroguramu zo n'enteekateeka zo. Endagaano ziri ebbiri zasinza okundagaano emu ya mu kika emu ate gwe wagyereetera. Naye ebyawandiikibwa bino Isaaya 28:14 luga nti kale muli ekigambo kya Mukama mu abanyooma abafuga abantu bano abali mu Yerusaalemi. Naye ayogera ku Bayisirayiri kubanga mwogedde tulagaanye endagaano n'okufa tutabaganye n'amagombe. Ekibonyoobonyo ekyanjala bwe kiyitamu tikirituukako kubanga tufudde ebyobulimba ekiddukiro kyaffe twekeese wansi w'obukuusa. Mukama kyava ayogera nti laba nteeka mu Sayuni ejjinja okuba omusingi, ejjinja erikemebwa, ejjinja ery'okunsonda ery'omuwendo omungi, erinywezebwa ennyo wansi akkiriza talyanguyiriza. Bayibuli egamba nti abantu abalina endagaano ne Setaani si gwe wekka gw'ozirina, n'abafuzi bonna era n'omukulembeze wano naye azirina, era nazo ndoze bimuviiramu agenda kati abiraba. Zonna ezize zigenda zinafuwa, agenda zimunafuwa ziggwamu amaanyi. Naye naawe Katonda akulabula kuba alina eggwanga yalironda ate mwe muli mu kuvuganya. Akulabula endagaano ezo kyasobola okujja ne tukusabira abandi tukulaga ekyokukola. Katonda asobola okukuuma omuntu yenna era asobola omuwa kyayagala okumukolera mu ggwanga oba awantu. N'endagaano zino ziyinza okuviirako emitawaana okusinziira. Agambe nti tobeera n'okunyooma ne wenywereza mu maanyi g'emagombe. Bayibuli egamba nti nteeka ejjinja mu Sayuni. Katonda ataddewo ekigambo ly'ejjinja ye Kristo. Nti naye bw'okkiriza ate si byakupapa osobola naye okuyambibwa. N'agamba olw'omusango ndifuula omusango okuba omuguwa ogugera n'obutuukirivu okuba omuguwa ogutereeza. Omuzira guliyerera ddala ekiddukiro ky'obulimba n'amazzi galyanjaala mu kifo ky'okwekwekamu. Endagaano gye mwalagaana n'okufa erijjulukuka n'okutabagana kwe mwatabagana n'amagombe tekulinywerera. Kibonyoobonyo kiribalinnyira bwe kiribayitamu ekiryoka kibalinyirira. Bwe kinaayitanga kinaabalinyiriranga kubanga kinaayitanga emisana n'ekiro
era okutegeera ebibuulirwa biriba bya ntiisansa. Bayibuli ega nti ekibonyobonyo kuba Katonda ali mu kusala misango n'abaga nti yasala emisango ku nsi agenda kulondola buli omu kye tuba tukubuulira obubaka bwo tuba tukusaamu ekitiibwa tukwagala naye ate bw'obeera n'ebikyamu tubikubuulira kubanga abantu bamu bwe twagezaako bawandiikira nga muyomba buyombe balaga ebyokukola ebyo nabyo kambyogere temwagala kubawandiikira kubategeeza byakukola Katonda byayagala katuna kubabuulya butereevu tugaa tukuswaziza tusooka kubawandiikira ne mugaana katuba tulina okubalabula nga Katonda atugambye kati endagaano ezo Katonda akugamba ekiseera oziveemu weenenye otukire Katonda asonyiwa buli muntu era asaasira buli muntu kubanga asobola omusonyiwa yalina amaanyi agasembayo sitaani talina maanyi gasembayo talina maanyi gemalirira era otuuka ekiseera n'olaajanira Katonda kati muyimira amagulu abiri bw'oyimira mu ndagaano zino bw'ofukamirako wansi bakusabire bw'ogendako wano bw'ogendako wali naye endagaano ezo Katonda tazaagala naddala mu ggwanga lino lye yalonda era ze zimu kuzitawaanya abantu bannayuganda mu bwakabaka bwonna obwa Buganda obwa Ttolo obwa Busoga obwa Ludda Bunyoro n'awalala endagaano ezo ze zitutawaanya abajjajjaffe ze baatandika ne gavumenti yennyini ze endagaano ezimu ezitutawaanya n'abakulembeze baffe kuba ku pulezidenti ow'ekitiibwa endagaano ezo ze zitutawaanya kubanga abajjajjaffe baasima emisingi naffe ne twongerako kati endagaano ezo olw'okuba Katonda takwatagana nazo ate ng'eggwanga lino yalironda kati ali ku lutalo wakati n'abalina endagaano za Setaani kati tubabuulira nti eriyo ebibonyoobonyo ng'ate omuntu tasobola kubisimattuka ne bw'akola atya ne bw'asala amagezi ag'enkanawa ne bw'anaakyuka n'akola atya agamaanyi tosobola kubeera n'amaanyi gasobola kusinga Katonda kati w'ekitiibwa ebyo ebigambo bibadde bibyo si ggwe wekka naye n'abalala lwakuba ezo zo Mukama yabindaze butereevu n'abindaga nkubuulye butereevu n'oli gwe nva okubuulira ebibye then ate n'abalala bujjo tubagamba tubabuulya butereevu ti endagaano ze mwalagaana ne Setaani ne bwe munaakola mutya mujja kubanga mulwanagana na Katonda okutuusa lwe munakkiriza okuzivaamu kubanga ziba zinyiizizza Katonda ekyawandiikibwa kyali kiri mu Isaaya kyali ku ndagaano zino 63 Abayisirayiri nabo bavanga Katonda bakola endagaano ne Setaani Katonda n'alwana nabo wulira 63:10 naye ne bajeema ne banakuwaza Omwoyo Omutukuvu kyava akyuka okuba omulabe waabwe n'alwana nabo ye yennyini ti Katonda bw'omujeemera atandika okulwana naawe nga terina muntu akulwanyisa era ebintu ebimu olaba nga tebitambula bulungi n'ogamba ate kino ate wano bantaayiza ate wano bakoze bwe bati kanayinza okuba akuteereddewo omwaganya akwagala okubaako kyokola oba ayagala okulembera eggwanga oba tonnatuuka oba otuuse ye nga n'enteekateeka oba okukola ekirala kyonna naye buli lwobeera n'endagaano abatabulatabula kyovola mwenna abafuzi bonna balina endagaano buli mufuzi ali mu bufuzi alina endagaano ezimutawaanya kati Katonda kyovola mu ggwanga lino buli kiseera atutabulatabula kubanga yalironda n'olaba ng'okola kino tekigenda bulungi n'olaba kola kino ng'aliwo kino naye endagaano ezo eza Setaani ez'okwenyerezaako Omwoyo Omutukuvu bw'akukyukira atandika okulwanyisa kati mba nkulabula nga bukyali ti Omwoyo Omutukuvu toyinza kulwana naye n'omuwangula teri asobola kumulwana naye ate si ggwe wekka naye ne bannayuganda ffenna abali mu ndagaano buli ali mu ndagaano kuba ffe tuyinza enkola ezijjawo abasumba mumpuliriza muli ndagaano ze mwayingiramu muzimanyi era luli ku mawulire baabalaga nga balaga abasumba nga 15 tebaabamalaayo ne bateekako ebifaananyi by'abantu abo mwabira basijja kuboogera mannya nga bagamba bagenda mu busamize basaddaaka abantu babba abantu ez'endagaano Katonda ajja kulwana nammwe okusinziira ku byawandiikibwa temulina gye mugenda kudda kati buli awuliriza abeera mugezi kubaffe omulimu gwaffe kulabula bwe bakutuma okulabula omuntu n'otamulabula ekitala kya Katonda bwe kikulya Katonda aba avunaana nze naye kati awo nze sibeenda kubeera na musaayi gwa muntu yenna kuba buli omu mubuulire endagaano ezo kyekiseera bassebo ne bannyabo muziveemu abazirimu kubanga ngenda kwongera kunnyonnyola ku musango guno nagunnyonnyola lwe ne mbagamba nti Katonda yamala okusala omusango ne mbategeeza nti Katonda ensi agisalira atya omusango obudde bwe butuuka abantu nga bajeemye nnyo ebibi bino bituuka mu ggulu Bayibuli ega nti ebibi birinnye okutuuka mu ggulu naye ziba ssaala zirinnya okutuuka mu ggulu kubanga bikolwa abatume 10 bw'ogitunuulira olaba omusajja Koloneriyo yasabanga nnyo n'okugaba naye Bayibuli ega nti Katonda n'amujjukira n'agamba nti okusabako n'okugabako birinnye mu maaso gange ti ebintu ebirungi ebikolebwa bituuka ne birinnya mu maaso ga Katonda n'aleeta ekisa ekyenjawulo bw'oba okola ebintu ebirungi naye ate bw'oba okola ebintu ebibi ate nabyo birinnya mu maaso ga Katonda ate n'aleeta obusungu n'ekiruyi kaakati kitegeeza obudde buno bwe tulimu nti ebintu byonna bye tuzze tukola bassebo ne nnyabo ku nsi kuno
byonoonye nnyo mu maaso ga Katonda bituuka mu maaso ge waggulu ate ffenna tubimanyi teri ayinza kwegaana obubbi bungi ne mu ggwanga lyaffe Uganda obufere bonna buli omu obuli bw'enguzi buli omu mu bumanyi kuba betwogerako mu bimanyi obusamize bususse abantu ne babwewaanira nabo omukulembeze waffe neewaana nebyabusimanyi busobozi agende wa busobozi naye ng'amanyi nti musamize ebyo byonna abantu babiraba babimanyi ebyo byonna ebyobusamize bwe tukola bye tutambuliramu kubanga eggwanga hano baalivunaana ffenna abalimu atuvunaana obwakabaka bonna bujjudde obusamize abantu bonna abeesimbawo babalaze ne ku mikutu wano n'abalabye nga bagenda mu basamize mu kifo ky'okugenda eri Katonda era ne bagamba ne banoonya eddogo abamu nga banoonya n'okuloga bannaabwe babatte naye abasamize ne bagamba nti abamu tubagamba ffe tetugenda kutta bantu kakati ate nga abantu besimbyewo baagala okutta bannaabwe babasisa eddogo abamu babasisa mundu basana mundu masasi abamu buli emukoze bingi oba byetukoze bingi naye bassebo ne banyawo tubawulira ebigambo by'omulembe ogusembawo tuba titugamba nti tubakyawa tuba tubategeeza amazima ti waliwo ekisa kya Katonda omuntu bw'akyuka n'awulira ate nzikiriza nti ebigambo bino mubiwulidde okumala ebbanga naye ate buno obudde obw'omusango teri agenda kuwona kubanga ngenda kwogera ku musango guno okwongera okugwogerako mu Danyeri ngubalage bulungi nagwogerako ne luli ngwogerako katonotono kuba nagwogerako kubanga omuntu omu ayinza okuba awulidde leero enjiri n'agamba omusango gusalibwa gutya naye omusango guno gusalibwa gutya ti ensi bw'eyonoona ennyo ebibi ne bituuka mu ggulu ojja kwesomera ekitabo kya Bebbulaniya 11 n'olunyi lwa 7 lujja kuba lusomesa ti Nuuwa yagondera Katonda n'asiba bulungi eryato n'asaliza ensi omusango n'afuuka omusika w'obutuukirivu nga kitegeeza nti omulembe ogwo olw'okuba gwali gwonoonye nnyo Katonda kwe kulonda Nuuwa aloka asalire ensi omusango nga Nuuwa ne baali nabo bebasalira ensi omusango kati Katonda alyoka agiramule naye nga yaliyo y'amataba kati ate yaffe yawukanako si y'amataba kati wasoma Danyeri 7 ojja kulabanga ebyawandiiko ebisala omusango webiri wano mu mulembe gwaffe olunyi lwa 21 n'olwa 22 ndubaddira mu buddizi abapya gugamba bwe ruti natunula ejjembe lino nirwana n'abatukuvu ne libasinga ne ngamba ejjembe lino erirwana n'abatukuvu abatalimanyi baba bategeeza obufuzi bwa Vatican bayite ejjembe erirwana n'abatukuvu jajja okulwanyisa ekkanisa obufuzi obw'eddiini eyo yayimirawo kulwanyisa kkanisa nga yeefudde nga ddiini naye nga bufuzi bwansi era kyobola ne Paapa naye awagira ebisiyaga era be bannannyini byo era naye agamba nti abasajja n'abasajja basobola okufumbirogana ebyeyo abikkiririzaamu kati libayite ejjembe wano bwe baba lweyogera wano ejjembe ettono wano mu lunyiriri olw'omunaana nalwo kandi ndirubalage lugamba nti Danyeri 7:8 nakebera amayembe ne wamera mu ejjembe ettono mu maaso gaalyo asatu ku mayembe ag'olubere ne gasigulirwa ddala laba ejjembe eryo mwalimu amaaso ag'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu ejjembe lino liboogerako lyamera mu mayembe amalala baali bategeeza obufuzi buno kuba gano gaali galyana obufuzi buno bwali bwabuyonaani bwe bwali buvaawo bwajjamu obufuzi bwa Roma naye ate obufuzi bwa Roma bwennyini ne buvaamu obufuzi bwa Vatican libayite ejjembe ettono eririmu amaaso n'akamwa akoogera ebikulu ti bapaapa baba boogera ebikulu ne beefulanga abamanyi Katonda naye nga ebigendererwa byabwe birala nnyo era obufuzi bwa Amerika bwonna n'obwa Bungereza tebulina kintu kye bukola nga Paapa takiriimu ekyo mukimanye bassebo ne bannyabo kabe bafuzi baffe wano era bagenda ne bavunama nga weekitiibwa Anita Amongi agenda ne bavunama ne President Museveni yagenda ne bavunama ate bagenda balina okukomba ku mpeta ye balina okunywegera ku ndagaano ze kubanga yafuga ensi yonna gwe bayita omukazi omwenzi atamumanyi gwabadde tamanyi mukazi mwenzi atudde ku nsolo emmyufu Paafuzi wa Vatican nga bukolebwa Paapa gwe bayita omukazi omwenzi kuba yava Katonda n'ayenda ate ensolo emmyufu ne tugaa nti bwe bufuzi bw'ensi emisolo emmyufu erina emitwe 7 era twabanyonnyola nti emitwe 7 gitegeeza ki ti ye ensolo etegeeza ki ensolo etegeeza bufuzi bwansi busupapa we baali bwogerako kati ensi 7 nga zezifuza amawanga gonna ze bayita emitwe 7 ne tugamba mwalimu eya Misiri yafugako Busuuli yafugako ku nsi yonna Babuloni yafugako ku nsi yonna Bamedi n'Abaperusi bafugako ku nsi yonna Abayonaani Abaruumi ne Bungereza nefuka superpower kakati bwemaliriza neyegatta n'Amerika ogwe bayite ensolo emmyufu omukazi kwatudde nti ye obufuzi no bwa Vatican bubeera eri ku zi gavumenti ezo waggulu byonna bye bakola bamala kukkaanya naye tebasobola bikola nga tebakkaanyizza n'ejjembe lino eryalwana n'abatukuvu nga kitegeeza ki
tokuva ekkanisa lwesese tukaneebwa lizze lirwana n'ekkanisa ne wano Bible egamba nti ejjembe lino ne lirwana abatukuvu ne libasinga kati ne lirwana n'ekkanisa obufuzi buno ne bujjanga bulwana n'ekkanisa ya Kristo nga bugiyingizaamu obulimba obufere okugiwa ssente ogigatta madiini ogikozesa bye bagala nga bayita mu bantu ab'enjawulo ng'abo abazungu be mulaba ne bawoza tuzze kuyamba kkanisa naye nga balina ebigendererwa birala ne bagamba okkiriza okuyamba ekkanisa amannya Mukama gakuwa tugakyusa enjigiriza gikyuseemu tugenda kuwa ssente okole TV tugenda kuwa ssente okole radio ebyo byonna bibadde biyita mu ngeri bwe zityo olw'okuba bakwatagana ne bayisindika abantu ab'enjawulo mu makanisa ag'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo naye nga bazze kulwanyisa mazima kakati olunyiriri olwa 22 luga nti okutuusa omukadde yakamala ennaku ennyingi bwe yajja omusango ne gubaawo omusango ne gusalibwa abatukuvu oyo ali waggulu ennyo ebiro ne bituuka ne bali obwakabaka nga kitegeeza nti omukadde ono gwe tubagamba yakamala ennaku ennyingi ey'oluzungu ekitali ancient of the days nga kitegeeza nti enkola y'omuti gw'obulamu gye tubagamba yaliwo dda Mukama bw'agireese yeesalizza omusango nga ali wamu naffe abawuyimiridde okukola okusalira ensi omusango okulaba ng'ensi eno ekyukira Katonda ng'egenda kuyita mu mbeera kati gwampuliriza ebyo byobadde okyalaba ate Katonda akyaleeta ebirala eby'amaanyi ebigenda okukunyigiriza oba nange byogenda okunyigiriza bwe mbasiterera okutuusa abantu lwe banaavunnamira Katonda kye tuyita okusala omusango nkizzeemu okunnyonnyola abantu ku Bikulu 2 naye era nkiddamu olunyi lwa 4 nendaba entebe z'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango n'emyoyo gy'abo abatemebwako emitwe n'okuteza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda n'abo abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku byenyi byabwe ku mikono gyabwe ne baba balamu ne bafugiramu ne Mukama waffe Yesu Kristo emyaka 10 kati okufuga kuno kwa mulembe guno abamu bakutafuta bulala bamanyi nti ekkanisa egenda kudda efugesibwe kiri ekyo tekiriyo ebikambi bategeeze mu bitegere bulungi abamu batafuta bubi Bayibuli ne Mukama atuwadde ekisakula Omwoyo Mutukuvu kusirwa amagezi gaffe okubanga atubikkulira okuyigiriza obulungi abamu baga nti ekkanisa egenda kumala kudda eryoka efugesibwe kiri kubanga kiba kikontana n'ebyawandiikibwa ebigamba nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe nassa wansi abalabe bo nga Kristo tasobola kudda mu mubiri wano yatuula ku mukono ogwa ddyo okutuusa nga abalabe abatadde wansi nga kitegeeza nti embeera egenda kubanga yeeyongeramu bweyongeze mu nsi ng'abansi babadde balina bye bategeka okukola okutuukiriza ate Katonda abitabule abibalemese era agenda kubanga ayongeramu embeera mu nsi nga mugiraba buli omu ebintu bitabuke mu mafactories mu companies bitabuke mu government bitabuke mu maka byongera okutabuka mu makanisa abajemi bonna byongera okutabuka eri abantu abajemi mu byalo embeera egenda kweyongera bweyongezi basebo ne banyabo nenge ekigendwa kya Katonda alinamu omukono okulaba nga atutereeza ku Bikulu 3 nayo njagala basomera olunyi lwa 10 kakati ebyo bigenda eri gwampuliriza oba weenenya ojja kuona ebigambo bino Katonda otambulira mu kigambo kya Katonda naawe atambulira mu kigambo lwa 10 kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumikiza kwange nange ndi kukuma obutayingira mu kiseera eky'okukema ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abatula ku nsi Bayibuli eyigiriza ti Katonda yategekawo ebiseera eby'okugezesa abantu abali ku nsi kyayita okukema buli omu alina Katonda wagenda omuyisa omugezesa okulaba nga amukakkanya omuteeka mu kyayagala ge makulu gaakyo kyava agamba nti weekuuma ekigambo gwampuliriza n'asoma Bayibuli naawe ategedde ku mazima g'otegedde gonna geekuuma ekyo ekigambo kya Katonda wabaawo ekyokwenenya kyuka weenenye bw'oba oyagala kuyambibwa bwe tuli tujja kukuyamba kuba naffe Katonda yatuyamba n'atuteekawo kubanga tuyamba abantu ate okubalaga ekyokukola kati enkola yonna esobola okusumula abantu mu bikolimo mu ndagaano z'ebika oba ze weereetera eyo tugimanyi bulungi era esobolera ddala bulungi okukuwonya kyevudde nkulabula ndabula abantu mwenna abampuliriza nti Katonda agenda kukema buli muntu atuula ku nsi kuba buli omu agenda muvunaana omusango gwavunaana aguvunaana omukulu n'omuto ne bw'aba bebi amuvunaana tubola abaana ne ku mulembe gwa Nuuwa n'abaana abato baafa amataba teyabasaasira kati teweinula n'abaana bo abamu abaana bamwe bajja bakyusanga embeera ebaliko ebalemeddeko nga mwana golina okukakkana kubanga kanayinza okuyita mwana n'anyigiriza omwana omujjanjaba tawona oba asoma bwagwa eddalu oba akola kino atandise okukola emirimu bw'atabuka bw'akola bw'ati abamu banywa myenge ne batabukira bazadde baabwe ne Katonda olw'okuba ajja kuba abeetaaga ajja kuteekawo embeera bassebo ne bannyabo
teri emwe si mweka ninafe abamuweereza bwe tubanga ate tuzze emabega nkomawo temuvaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Nkomyewo n'ekigambo kya Katonda nkyayogera ku kujeema. Ffenna ebigambo bye tubuulira naffe tuba tubyebuulira kubanga kitala. Naye nga tubakkiriza bannaffe muwuliriza mugonde. Ngenda ku kigambo ate yakomawo n'omukyalo omulala yali ku lukuŋŋaana n'ayimira n'agamba nti Masaka ne Luweero bagenda kulwana okulaba oba kufa kutta bantu. Ekyo mukyala gwe naye Katonda akulabula. Eggwanga si liryo era tugamba nti lya President Museveni tubassamu ekitiibwa. Naye bwe mugamba okutta abantu pulaani zammwe abantu bazimanyi temugaa nti bazimanyi. Weegendereza byenenye bye wayogera kubanga gwe wayinza Katonda naawe ayinza okusalawo ofeemu n'abaana bo n'awaayo gwe obulamu bwo. Kati ky'oyogera mu bantu oteko kyenenye ne pulaani zammwe ne muzisazaamu ne muzimenyawo. Komyewo ku kigambo ky'okujeema kye njagala okwogerako olwaleero kuba omusango gwasalibwa kyenkyaliko ennyo. Gwampuliriza bw'owulira ekigambo eky'amazima tojeema kyuka kubanga Katonda alina obusungu. Nzize ngenda kwogera ku musajja Samwiri tumulabireko bwe yajeema ebyaddirira. Naawe oyige bw'obanga oli mujeemu ate nga nange bwe njiga mu linnya lya Mukama waffe. Samwiri 15 Samwiri n'agamba Sawulo nti Mukama ayantuma okufukako amafuta okuba kabaka w'abantu ba Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye nti nekkaanyizanga ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yasimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda okuba Abamaleki bazikirize ddala byonna bye balina, so tobasaasira naye nate n'abasajja n'abakazi n'omwana omuwere ayonka n'ente n'endiga n'eŋŋamira n'endogoyi. Sawulo n'ayita abantu n'ababalira Terayimu abasajja batambula n'ebigere obusiriivu n'abasajja ba Yuda 10. Sawulo n'atuma ku kibuga kya Amaleki okutega mu kiwonvu. Sawulo n'agamba Abakeeni nti mugende muveewo muserengete okuva mu Amaleki muleme okuzikirizibwamu nabo kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna abava mu Misiri. Awo Abakeeni ne bava mu Amaleki. Sawulo yali kabaka. Katonda n'alaba abalwanyisa abaana ba Isirayiri n'amusindika agenda abatte n'ebisolo byabwe, bakyala baabwe n'abaana baabwe. Sawulo n'asitula amagye ne gagenda. Njogera ku kujeema gwampuliriza kuba kano olusaba yakutuma musajja gwampuliriza oba mwami gwe nga nakyakutuma naye n'ojeema oba mukyala gwe oba mwana gwe oba musumba gwe oba pulezidenti gwe oba minisita nga Katonda kye yakugamba ekijja okuviiramu ebizibu kye mba nkikubuulira. Ono baamulagira ebyokukola ne bamugamba tigenda ozikirize buli kimu. Nga Katonda bw'atuyita abasumba mu kuweereza mu Kristo aba atuyise okuyiraba nga tuyigiriza abantu okusuula buli kyamuzizo kyonna. Abantu naye tusanga mu kanisa tubalese nga bambala bwereere bwe bakunama bwe abasajja batekako enviiri abalala bwe bazinanga bwe balabye kwegamba gasi yenna n'ayingira mu kanisa naye nga Katonda yatutuma okubuulira abantu abo okulaba nga bakyuka. Kitegeeza ki? Ti abantu abo tubaleka tuna bye tutazikiriza mu bulamu bwabwe tayigiriza kuzikiriza mu bulamu bwabwe ne boonoona ekkanisa. Kiriza naawe omusumba Katonda akubalira mu bujeemu kuba amazima oba ogamanyi. Onyolwa omusango Sawulo n'akuba Abamaleki okuva Kevira okugenda Asuuli n'ayolekera Misiri n'awamba Agagi kabaka n'Abamaleki n'azikiriza ddala abantu bonna n'obwogi n'ekitala. Sawulo n'abantu n'abasonywa n'Agagi n'endiga ezasinga obulungi n'ente ebyasaba n'abaana b'endiga ebirungi byonna ne bagaana okubazikiriza ddala. Naye ebibi byonna n'ebitali bya muwendo ne babizikiriza ddala. Sawulo ono bwe yakwata ate kabaka bwe yamukwata ate n'atamuzikiriza n'amuwamba buwambi naye nga bamugambye kumutta nga n'obusobozi abulina. Naye ebintu byonna byasanga nga birungi endiga ente ebyo n'agaana okubitta n'abisigaza. Kati mu kubisigaza ne binyiiza Katonda. Ti abantu bangi nga tuweereza mu nsi muno waliwo Katonda byatugamba nti ebyo si byabwa Katonda mu bijjeewo. Naye omuntu bw'alaba nga akifunamu oluusi takijjaawo naye ng'ate mu maaso ga Katonda kibi. Kati nnyinza okuleeta ekyokufaanana ku gavumenti yaffe. Pulezidenti waffe ow'ekitiibwa badde mu bufuzi kumala ebbanga ng'ababbi abamanyi era n'awa obuyinza ow'ekitiibwa Namisango n'amugamba ng'akola nga ayigigi n'amubuulira ababbi n'amugamba nti ate abo baleke bajja kudduka mu ggwanga.
ekitegeza amanyi nti abo balina sente ze bafuna ate naye afunako kakati awafiirwa ekyo Katonda batakyagala ndese kifaananyi kirungi kuba mwenna mukimanyi buli kintu kyonna ekibi Katonda ye batakyagala ayagala okukizikiriza sinsonga kisava sinsonga kifaanana kitya kyamakulu abantu abo wadde bwe babba sente nga banene yali badabaga nti nedda sente muzikomyewo eggwanga lyo tusobola okwekola ebintu ne tukulaakulana naye yagamba nti abo bajja kudduka mu ggwanga baleke kitegeeza ate ne gwe yalonda nga tamubalaamu na magezi tamusaamu na kitiibwa nti yamuwa ofiisi ate ofiisi yagiteekawo ate yagirinyirira kati waliwo oluusi ebiseera ebimu bwe tukola ebintu nga teffe tubidibaga gwennyini gw'okitaddewo ate okidibaga kati ofiisi yagidibaga oli akwata ababbi ate onaamaga nti baleke bajja kudduka mu ggwanga ng'ate yalibadde abavunaana bassebo ne bannyabo ekyo ndese kyakulabirako eri pulezidenti ne mu kkanisa ya Kristo abantu bakimanyi abasumba baffe basooka ne babuulira enjiri babuulira amadiini galokoke bakatuliki bakyuke badde eri Katonda okusooka enjiri gye baabuulira ate oluvannyuma ne bakyuka ne badde mu ddiini ne beegatta nazo nga balaba eriyo ssente ze baleese kubanga muzeemu ssente z'amadiini ze bagenda okugabana era ne batandika okubuuza baki abakulira abalokole ne muvaamu entalo kino kya born again kino kya baffe kubanga waliyo ssente ze balabye ate bakutaagaji bamukomyawo gwe baali bagambye okuzikiriza babaga muyigiriza abantu bave madiini berinye badde bakola ate babakomyawo kati ekyo kinyiriza Katonda bassebo ne bannyabo ngenda mu maaso awo ekigambo kya Mukama ne kiroka kijjira Samwiri nayogera nti nejjusizza kubanga nakoza Sawulo okuba kabaka kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera takoze biragiro byange Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde Samwiri n'agolokoka ku makya kusinkana Sawulo enkya ne bamubuulira Sawulo yatuuka Kalumeeri laba ne yeesimbira ekijjukizo n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta Girigaali Samwiri n'ajja eri Sawulo n'amugamba nti oweebwe Mukama omukisa nkoze ekiragiro kya Mukama Samwiri n'ayogera nti okubejjagala okwendiga no okuli matu gange makulu ki n'okuŋŋonga kwempulira Sawulo n'ayogera nti bazijje ku Bamereki ne bazireeta kubanga abantu basonyiye endiga n'ente ezasinga obulungi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wo n'ebirala ne tubizikiriza kati Samwiri Katonda agenda okulyanga amatu g'endiga n'ente n'enkoko na biki bibaleeta ebirungi ali gyali mu kusaba yeegayirira Katonda ng'alaba baleese ebintu bino Katonda ng'amulaga nti abo balina bye babbye bye baleese ate bye nagaanyi nti buli okola ekikyamu Katonda atwala mu matu g'abantu abaweereza be kyova olaba abantu babeera mu nsi ne babalabula bannabbi ba Katonda abaweereza ba Mukama okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu makanisa ag'enjawulo oba omuntu yenna Katonda gw'atumye Katonda ebintu ebyo b'okoze mu nnyumba yo aba bikomawo ne bijja eno mu matu gaffe bikomawo ne bijja mu matu g'abaweereza aba g'omuntu yenna Katonda nti labula omuntu oyo kyovudde olaba nti waliwo gwenda budde nga ndabula n'abalala ebintu bye bijja mu matu gange ne byogera kyava agamba nti ebyo byempulira nga biki yabiwulira nga bibajjagala naye ng'alina waali yali tali wali Sawulo n'abiwulira ti ebintu byonna byemukolera mu kizikiza bassebo ne bannyabo Katonda abijjayo n'abiraga abantu kyovola tokolanga bintu mu kizikiza n'olowooza nti tebijja kumanyika oluusi akozesa abo bennyini b'okozesa ne babyogera oba n'abitwalira bannabbi Katonda yennyini oba omuntu omulala n'ajja n'abijjayo n'abikugamba kyevudde nkugamba nti ono yawulira ono yali ajeemedde kye bamugamba kati bassebo ne bannyabo eggwanga lino lyayitibwa nziramu okubagamba bassebo ne bannyabo tuli mulembe ogusembayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu bassebo ne bannyabo Katonda ayagala tufuuke twenenye buli omu naye ebyo ebikyabajjagala ng'ogaanidde ebintu Mukama bye yakugamba okuvaayo obukulembeze ajja bukujjako obufuzi ajja bukujjako bw'omusumba obukuweereza Katonda agenda bukujjako kikyenkubuulira oba kampuni Katonda ajja kujjako ku bibiri bw'atabikujjaako okussa ku bibonyobonyo waakiri akutta n'akutwala njabeeko abantu wetubuulira enjiri eno ey'omulembe ogusembayo amazima ne bagategeera bwe bagategedde ate ne baagala okugalwanyisa naye ndabeeko abantu abagenda nga Katonda abatwala ng'abatwala lwaki nti amazima baagategeera naye ne baagala okulemera biri bye baagala kubanga byo bye baagala okubeera nabyo naye ng'amazima bagategedde ti enjiri ekyuse ya mulembe gusembayo bino na bino biveemu kati ye oli n'ayagala bino okusinga bino waliwo omwami omu kamuweereko obujulizi kata yatwegattako sijja kwogera linnya lye yali awantu owamu enjiri n'ebuulirwa ey'omulembe ogusembayo n'agiwulira n'ategeera amazima naye n'agamba n'ava ntya mu kkanisa yaffe kuba mubuulizi wa njiri Katonda kyamukola yeetuukirira ye yennyini teyatuma nnabbi kubanga naye alina ekirabo ky'obunnabbi n'amugamba kakati okutereeza ojja kuvaayo
ningenda kusooka kutta mwana wo n'amala omutta ne mukyala waagende ne batabuka kati wenjogerera nze namulaba n'amaaso gange nga mbuulira n'avaayo najja mu kanisa eri mulembe gituweereza nayo kuba nali ngezeeyo kuweereza n'andaga n'enkovu gy'alina ku kugulu Katonda n'amugamba nti genda obuulire enjiri ate n'asooka agaana agamba n'abawulira ntya bino ebigambo by'omulembe omujja ate mbadde mmanyi biri ate bajja kunjerega kubanga nzize mu kanisa eya wansi eringa eya wansi omusajja n'amuteekako ebbwa ku kugulu era nalyo yalindaga ate naye bw'ali bufuna obudde ngenda muleetawo n'abawa obujulizi nga yeeyogerera kamuteekako ebbwa amugamba okubuulira enjiri ng'ajeemye n'atandika okubuulira naye era mu budde buno yakomyewo naye n'amugamba nti genda otegeeze abantu nti nsalidde ensi omusango buli muntu akyuke kati enjiri gye tugenda obbabuulya wonna ejja kuba yakubategeeza musango gwamala okusalibwa buli muntu asale amagezi akyuke oyo ye njafuna akadde nfune entambula asobole okujja awe ku bujulizi nga ye yabweweera Katonda bwe yamutuukirira ng'enjiri agitegedde katamutumidde muntu ye nnyina amwetuukirira nga ngenda kusooka kutta mwana wo n'amutta ngenda kujjako omukyalo naye asooka agende n'agenda n'amugamba ojja kuvaayo lwa mpaka kaakati naawe ampuliriza kano ayinza oga nti njja kumuttira mukyala kye kijja omujjayo oba nja kuttira mwana ate si kye twagala oba mulimu asooka agutte oba aleeta abakutabulatabula oba bakulemesa olwoka ogonda olwoka okyuke ojja owulize Katonda kyagamba naye ebyo byonna byakugamba okuvaamu ng'ompuliriza buli kyamuzizo ky'owulira nga kyamuzizo ng'okitegedde nkwegayiridde bwegayiza olwaleero kireke kiviiremu ddala bw'oba otegedde enjiri eno nga Katonda akugamba kutegeera bigambo bino sala amagezi okyuka ojja otegeera ebigambo bino kuba tewakyali kkubo ddala bassebo ne bannyabo tulaba ku musajja ono Katonda n'amugamba nti ono yamwegayirira Samwiri yayegayirira nnyo Katonda alabe ng'asaasira Sawulo naye Katonda yagaana waliwo ebiseera ebituuse nga tewali na kwegayirira nga nebegayirira batya tebijja kukola kuba abantu abamu mwesiga okwegayirira abantu abebegayirira bino byonna tubimanyirira abafuzi baffe tubamanyi alina endagaano za sitaani ali mu zaaluminati ate alina n'abamusabira abakulembeze tubamanyi mu balina eno alinnya eno alinnya eri abasamize abaagala ate n'abalokola ayagala bamusabire olugera n'abayita ne bamusabira kaakati ebyo Katonda tagenda bikkiriza ne banaakusabira batya ng'ogaanyi tebijja kukola bassebo ne bannyabo ngenze mu olunyiro luno oluddako awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Samwiri yogera nti nejjusiza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka kubanga azze ennyuma obutangoberera takoze biragiro byange Samwiri n'asunguwala n'akabira Mukama tulabyewo Samwiri n'agolokoka ku makya okusisinkana Sawulo n'amubuulira ng'agamba Sawulo ng'amaze n'okwesimbira omusajja ono ekijjukizo ye yatandika n'okwetaayo byayagala Samwiri n'ajja eri Sawulo n'amugamba nti oweebwe Mukama omukisa okoze ekiragiro kya Mukama olwo Sawulo agamba Samwiri mbu yakoze ekiragiro kya Mukama songa ebirala aseese nabyo Samwiri n'ayogera nti okuba ejjagala kuno okwendiga okuli mu matu gange makulu kiina okuŋŋonga kwempulira Sawulo n'amunnyonnyola nga bwe yabisonyiwe wulira Samwiri byamuddamu Samwiri ngenze ku lunyirwa 19 kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama n'ogwa ku munyago n'okola ebyalo ebi mu maaso ga Mukama Sawulo n'agamba Samwiri nti okugonda nagondedde eddoboozi lya Mukama ne ŋŋenda olugendo lwe yantuma ne ndeta Agagi kabaka n'Amereki ne nzikiriza ddala Abamereki naye abantu ne batoola ku munyago amunnyonnyola endiga n'ente ebyasinga mu byo ebyawongebwa okuwaayo eri Mukama Katonda we Girugaali Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka okwenkana bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama laba okugonda kusinga saddaaka obulungi n'okuwulira kusinga masavu g'endiga ennume kubanga okujeema kulinga ekibi ky'obufumu n'obukakanyavu bulinga okusinza ebifaananyi bateraafi kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama ne Mukama akugaanye okuba kabaka Sawulo ekimugaanisa kujeemera Katonda abantu abamu mulembe guno abagaanyi wadde mukyabalaba nga abaliwo kubanga bawulira eddoboozi lya Mukama ne bagaana kati ono Bayibuli egamba nti kasita tujeema bassebo ne bannyabo gwe yajeema ng'owulidde ekigambo kino Katonda akubalanga musamize abantu abo bamanyi era bamanyi okuloota ebirooto ng'aloota agenda mu ssabo Katonda n'agamba nti musamize nedda oluusi abamu tebaba basamize baali abagenda mu masabo naye muntu yenna bw'ajeema Katonda amulaga nga agenze mu ssabo nange bwe njeema ajja kundaga nga alinga agenze mu ssabo kitegeeza ki nti okujeema kulinga kusamira era okusamira kwonna kwava mu bujeemu kigambo kusamira abantu abamu balooza okusamira oba kwava mu bujeemu ti omuntu yenna bw'ava ku mulamwa oba ku kigambo kya Katonda byakola aba atandise kusamira kubanga aba anoonya amaanyi agamubeezaawo kuba ne byasinza kubanga n'okusinza naye nga tasinza mazima kati ne kkanisa eri mulembe omukadde
ebiseera ebisinga abantu bali mu kusamira kuba banoonyereza amaanyi amatuufu gabalimi okufuna. Kitegeeza nti bw'okola okunoonya amaanyi ga Katonda oba okuweereza Katonda naye ng'ovudde ku mulamwa oba otandise okusamira, Katonda akubalira mu bajeemu obusamiza bwe bwava. Era Abaganda bageresa nti ekigambo kusamira kyali kitegeeza kusaamira nga bw'okubirira ensolo eveeyo. Baba anoonyereza amaanyi ng'ensolo eveeyo, omuntu ayiga ensolo eveeyo agikwate. Okunoonyereza amaanyi, tufunawo amaanyi, tukola tutya? Kati abantu abali mu kkanisa muna mumpuliza bulungi. Ekkanisa y'omulembe guno engeri gye yagwa tekyalina maanyi. Era bawulira enjiri eno bagitya. Baga nti abasajja abalina amaanyi bo bagajjawa. Ne beebuuza ate bagendako mu basamize bagamba nti eno tebaliyo. Kati ebintu ne bibasobera. Lwaki nti ekkanisa yasesetuka amaanyi eba tekyalina maanyi kuba Katonda naye agenda abavaamu. Kakati ne babanga basembeza emyoyo emirala gye baweereza. Olwegatta mu ddiini oba osamira oba ogenze kuweereza myoyo mirala bassebo ne bannyabo. Lwegatta mu kintu ekiyawukana n'amazima oba otandise okusamira okuweereza ekintu ekirala. Kakati obusamize buno abantu abadde bamanyi nti abasamize bali bokka balina amasabo, abasamira mu ggwanga Uganda be basamira bokka. Naye kati oyawukana n'amazima oba osamira, Katonda akubala ng'oli mujeemu. Kati bassebo ne bannyabo abampuliriza mbakubiriza muveeyo gye mubadde, abasumba mbakubiriza muveeyo, obudde buno bwa musango. Abakulembeze mbakubiriza, abebiina mwenna mbakubiriza nti mulabanga abalina amaanyi, era tutera obbagamba netubagamba nti amaanyi ne mwewaana NRM efuuka NRM gy'obeera yafuuka Katonda, eyo ne mugiwaana n'esukka. People power ne mugiwaana n'esukka. Ffe ky'okugamba musoose Katonda temwagala musoosa. Mwagala byammwe bye mwagala, ne muleeta abakunama be mulonda, muleeta abafaanana batya bawe mula bonna be musembeza. Ebyo byonna bye mukola kitegeeza bujeemu kubanga mulina endagaano za Sitaani. Lwaki musembeza abantu bano abawemula? Kitegeeza emyoyo giri gibagamba muleete abo bawemula abantu, muleete abo bavuma abantu, ne mubasembeza ne bawemula ono ne bavuma oli naye ng'ali mu gavumenti naye ne bamugamba nti oyo muwandiisi simanyani muwabuzi wa president nga full figure ene bwavuma abantu ene bwakola atya naye nga bakola nti ne muwabuzi wa president. Abo ziba ndagaano za Sitaani nga Sitaani amugamba nti leetayo n'oyo awemula abantu, leetayo n'oli avuma abantu, gwokola ebintu byo. Etubabuulira mazima tugabawulira ffe tuba twabitegedda mu nsi y'omwoyo. N'osembeza ono n'olonda oli n'olaba omuntu w'omuvunaanyizibwa n'otamulonda ate no ne mu people power baŋŋambe nabyo gyebiri okumanya nti emitawaana gyezze mu nsi. Balekawo abantu abavunaanyizibwa ate ne balondawo kubanga ono naye muyimbi naye nga bumba musanga yayambala bwereere kunama byonna mu ebiri ebyo twagenze tubitegeera. Kakati bwe mutadde ku mazima bassebo ne bannyabo ffe tubabuulira neggwanga muniyitanga ery'okuzannya. Amini yaliragulako n'agamba nti Uganda moto ye President Museveni agifuseeko agiwulidde. Ebadde Katonda badde akyamuwadde ekisa okubeerawo naye ye omuliro aguwulidde era asula teyeebasenze ekimanyi. Mwaba takimanyi kambabuulire asula atudde akulungutana kubanga Uganda muliro. Kyova buli waayita enguudo zonna baziggala. Sirikale nga bwe bakukwata nno ng'oyitawo kubanga amanyi nti Uganda muliro moto wadde ye akyagigubiddeko agiremeddeko aganya okukkiriza okwenenya n'okukyuka naye agimanyi nti mwoto. Ate omwoto teguli mu gavumenti yokka ne mu Bwakabaka gye guli. Bwakabaka Museveni yaguwulira, Webusoga aguwulira, Wetoola aguwulira, Weruzululu mwoto. Uganda bagiyita mwoto kuba Katonda yagironda bassebo ne bannyabo. Ngenze ku musajja omulala eyajeema tumulabireko. Kati bino bye tuyigirako ebyokulabirako bituwa ekifaananyi ku bulamu bwaffe mulembe gwaffe. Kyetuva tubireeta. Yona kwenzizeeko. Yona Katonda amutuma ajeema. Abamu mumwe Katonda yabatuma ne mujeema. Yona Katonda yamutuma okuva Ninevi, okuva e Tartusi agende Ninevi. Yagenda kugenda mu kyombo n'agaana okugenda gye bamutuma. Ebyo byali bintuuseeko bassebo ne bannyabo. Katonda n'aŋŋamba nti lekeraawo okulima nensigala nga nnima. Bwe nasigala nga nnima ebitooke ne bibabuka, omusana ne gwokya ekitundu, amazzi ne gatutandika okutuggwako. Katonda n'aŋŋamba nti ggwe oyokesa abantu omusana kubanga saakutuma kukola ebyo. Obwo bujeemu nze nabulegako mbumanyi. Era nakati bwe nzuulawo ennajeemi ntuusa mangu bassebo ne bannyabo. Yona gwe ntandiseeko. Kigambo kya Mukama ne kijjira Yona. Wana ametayo kyogera nti golokoka ogende Ninevi. Ekibuga ekyo kinene okirangire kubanga obubi bwabwe buli nnyo okutuuka mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka n'addukira e Tarusisi okuva mu maaso ga Mukama. N'aserengeta Yopa n'alaba ekyombo kigenda e Tarusisi. N'alawaayo empooza yaakyo n'asaabala n'agenda e Tarusisi n'ava mu maaso ga Mukama. Omusajja ono gye baamutuma bagambye abantu baali boonoonye nnyo nga batabuse. Mu kwonoona ennyo manyi nti Yona yatya butya ekyo ekyamuddusa kusinziira. Kubanga abamu bagambye mu byafaayo nti bano baali babaagako n'abantu ne babajjako amaliba. Kati ekyo naawe nga bw'oba Katonda takuwadde ekisa na kumutegera n'amaanyi, naawe otyayo gamba bajja kunzijjako eddiba.
Yona n'agamba sijja kubisobola n'adduka mu maaso ga Mukama ng'atidde okugenda okubuulira eri abantu abali mu oyo nga nabayita kubuulira mazima ne mugatya ogamba bwe naayogera amazima bajja kunzita bwe naayogera amazima bajja kunkyawa bajja kungoba mu famire bwe naayogera amazima mu kampuni bagenda kungoba bwe naayogera amazima mu kanisa omusuma ne mbuulira ati waliwo omulimu omujja twotegedde enjiri eno ajja kungoba mu kanisa bassebo ne bannyabo mwabajeema benjogerako naye Mukama n'asindika empewo ennyingi mu nnyanja omuyaga omungi ne guba ku nnyanja ekyombo ne kyagala okumenyeka n'abo abaavuga ne batya ne bakaabirira buli muntu Katonda we basula mu nnyanja ebintu bye baali nabyo mu kyombo Yona yali mu kisenge wuliriza abantu bano seba ate abantu balina Katonda waabwe gwe basaba bukatonda tonda obutono bwonna babusaba bulubaale baale bwe njogerako busitaani obwo bwe babugattagatta bwonna obugattagatta babusaba ate nabo nno bwogera kubanga bwababuulira bassebo ne bannyabo kyobola mulokole teweyinula nnyo n'omusamize ajja kwogera ti oyo atuleetedde ebizibu ajja kubuulira abantu nti oyo baamutuma okugenda okuweereza n'agaana eriyo n'abasamize ababuulira abantu nti wano musabo vaawo genda ewa Katonda waliwo omuntu omu yagenda n'omusumba omusamize wano ku 2 n'amugoba so omu yekka bawerako n'agamba gwe vva wano ne mugamba oyo yakulaba nga oli mu Katonda n'omulundi ogwokubiri n'addayo ne bamugoba ye bw'akulaba oyo alimu obusamize owa Katonda amulaba tebakwatagana n'omulala yali ku gundi bw'ayisaawo mukyalo omutuweereza naye bwe yali aweereza naye agenda okulaba omusumba we bw'ayisa avuddeyo amulumbe n'omusekala mugobe ne mugamba Katonda yali akugobayo yali yalabanga oli byakola birala naawe ate olimu n'agenda ku lusozi yali asaba Katonda ate namulaga ebigambo by'omulembe paka yatuzuula kati kasita obanga oli alina Katonda wa sitaani ajja kukulaba tuga nti takulaba nze omukyalo omu omusamize wano amanyiddwa yali agabagaba ssente naku Mukama yandaga omukulu w'eggwanga yagenda n'amubuuza muntu ono wa sitaani waaki n'amugamba nti abo si basitaani abo balala ye yatulaba dda nze mumanyi Mukama abituleetera eno n'atulaga oli yagenda yamubuuzeeko alabe maanyi ga sitaani ga ngeri ki oli n'amugamba nti abo si basitaani ba sayidi yaffe era senga twali sayidi yaffe senga baayogera dda senga baakyogera dda naye abasumba balaba boogerako kimpu basisinkana eyo naye netubayinza twogerako kubanga nabo batya bamanyi nti gano maanyi malala kati Yona aleetera ekyombo ky'abantu okumenyeka oyinza okuba ggwe bassebo ne banya bampuliriza nga gw'obonyaabonya bizinensi z'abanno gw'obonyaabonya amaka kuba Katonda yakuyita gw'obonyaabonya omuku oba bonyaabonya eggwanga oba ekibiina kuba Katonda yakuyita okubaako ky'omukolera n'ogaanirayo oba balina bwe baakutuma n'ogaana kati bw'ogaana embeera ejja ne mu bizinensi embeera ejja ne mu gavumenti olaba eggwanga Uganda tetera ne gavumenti tetera lwaki kubanga abagifuga nabo bajeemu bawulidde enjiri ab'ebibiina bonna bajeemu enjiri bagiwulidde baministers bonna bajeemu BMP bonna enjiri bagiwulidde bajeemu buli omu mujeemu abasumba bajeemu bagiwulidde bannaddiini bonna enjiri bagiwulidde nga ey'amazima naye bajeemeddeyo kati kyobola buli kimu kyongera kutabuka buli woogaana ne tujeema bassebo ne bannyabo embeera eyongera kutabuka tusobola gikkakanya ono ekyombo ne kyonooneka ne batandika okusuula ebintu Yona yalinga agalamidde yeebase otulo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti obadde otya ggwe omwebase golokoka osabe Katonda wo mpozi Katonda wo anaatuwulira tuleme okuzikirira abantu bano baalina bakatonda be bassebo ne nnyabwe bwe basaba naye era baalabanga embeera esusse ne bagamba Yona senga ogolokoka n'otusabira Katonda wo nga balabye ono yalina Katonda w'omu ggulu asobola okutuwonya buli muntu yenna alemererwa ne bw'aba wassabo ate n'ab'amasabo nabo bennyini baba bavumula abantu bagamba Katonda bw'anaabakkiriza ekyo bakimanyi kubanga ebintu ebimu bye bakozesa kangeze ng'eddagala oluusi lyo liba ttuufu nga bw'ogamba nti mmanyi eddagala eriwonya obuto obw'omusota n'alinoga wali n'alikuwa naye ng'ate oluusi sayidi eno ate musamize kaakati bw'aliwo omuntu ono okwona omusota naye agenda n'amuga nti bakatonda bw'anaaba ayambye ng'akkiriza ate naye nga bakatonda betabeesiga bulungi kubanga ebyo nze mbirabyeko ne masabo nagendamu ne Katonda waabwe tebamwesiga bulungi tebamukkiriza bulungi era baga nti bw'anaaba ayambye naye ng'oluusi eddagala lyo lyalina lyandibadde ttuufu lwakuba ye musamize kaakati abasajja ono yali wampakano ne bamusuula mu kyombo bassebo ne bannyabo naawe oyinza okusigala ng'oli wampaka naye embeera egenda kujja naye nkusabira okukakkane wansi okyuke kubona omusajja alema n'agamba nti bansuule mu nnyanja Katonda n'amutegekera ekyennyanja ekyamumira waliwo embeera bassebo ne bannyabo Katonda gy'ategekedde abantu bonna abajeemye okubamira okutusalwe ne baleeta mu muti gw'obulamu tusalwe ne baleeta mu mulembe eyo gy'ategese tusalwe munakkakana bassebo ne bannyabo eyo embeera weeri togamba nti egenda kuvaawo
naye nkusabira ekisa kya Katonda ekitaggwaawo nga kabakukubwa gundi kukungubaga bwagamba 3 kikisa kya Katonda kibeerawo buli kiseera kyonna. Mukama akusaasire owulire ebigambo bino weenenye. Mukama akusaasire mu linnya lya Mukama waffe Yesu owulire ebigambo bino biseeko omutima. Mukama akusaasire mu linnya lya Mukama waffe Yesu ogende weekebere by'obadde okola obadde obitambuza otya osobole okutandika okubikyusa. Bw'onoobikyusa ojja kulaba omukono gwa Katonda, ojja kulaba ekisa. Kitaffe ayinza byonna nsabira abaana bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo yawulidde ekigambo kya Katonda ne yeenenya nakkiriza okukyuka oba mulokole oba si mulokole nakkiriza okukakana. Saba ogolola omukono gwo omwoyo omutukuvu amusisinkane mu ngeri enjawulo kubanga ekyaleeta ku Mukama waffe Yesu ku musaalaba kufiirira boonoonyi. Buli mwonoonyi yenna omwagala obutafiira mu kibi kye niwe agamba nti bwe bawulira tebakakanyaza ddoboozi. Nga naffe watuyamba buyambi Mukama ne tutuuka nabo mbasabira abasumba abo bonna abadde bali mu kubula abadde bali mu kujeema okakanye emitima gyabwe abakulembeze baffe bonna abali mu kubula abali mu kujeema mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'abantu ba bulijjo bakabaka abasamize ababbi abafere abali b'enguzi bonna bayimusa mikono gyo kabaka omutukuvu bakyalire mu ngeri enjawulo abasiba abantu abatemula abantu bonna Mukama ababbi b'ettaka obasisinkane mu ngeri enjawulo obeerage obwebikkulire kabaka w'abakabaka nga weeraga Yona abo abakakanyavu waakiri baleetera embeera eringa eya Yona gye beebaleeta okulokoka n'okukyuka n'okwenenya Mukama. Abo abagonvu Mukama wange Taata omwesigwa obakwase ekisa Katonda w'eggulu n'ensi okubalagirira okubaluŋŋamya mu linnya ly'omwana we Yesu. Taata abantu abo bato mu kutegeera kyema nsaba bw'oba oyogera nabo oba mu birooto mu kwolesebwa ne mu kigambo oyogere mu ngeri ennyangu etegeerekeka etakaluba basobole okutuuka n'okwenenya kubala tulaba be Nineevi bo bwe bababuulira Mukama bakakkana ne kabaka waayo yakkakana Mukama ne yeenenya. Sabe nga nkwebaza nga nkugulumiza kubanga oli okusaba kwange nga kulinnya mu maaso go kubanga Bayibuli ga nti ssaala y'omutuukirivu Mukama ogikkiriza. Saba ogikkirize Taata omwesigwa kula omulimu guno omunene gwe tukoze mu ggwanga lyonna ensi yonna Mukama nga tunya abaganda baffe abaabula basobole okuvaayo ababadde babulidde mu makanisa abadde babidde masabo babidde mu mbeera yonna etali ya bwa Katonda okyasobola nnyo okubanunula. Saba omukisa gwa Katonda gubere ku ggwanga lyaffe nga likyuka ku makanisa ku bantu ba bulijjo mu bizinensi omukono gwa Mukama gutambuleyo buli wamu. Buli omu awulire eddoboozi lyo obudde bwonna nga limuyita awulire ekkondeere lino awulire mu kwolesebwa mu birooto omusindikira abantu Mukama wange n'abava mu mawanga nabo tubasaba basindike mu ggwanga Uganda okwongera okulirabula okwongera okuliruŋŋamya lisobole okutambula nga bw'oyagala Mukama wange Taata omwesigwa kubanga tubadde tutambula nga tukyama abakulembeze baffe nga tebawulira Mukama wange Taata omwesigwa so nga bannabbi bangi boogedde Mukama wange Taata omwesigwa n'abantu babujjo nga tebabibuulira ng'ensimbi zibayinudde nnyo by'obugagga byayinudde emmundu ebayinudde Mukama wange Taata omwesigwa buli kintu kyonna amasanyu gabayinudde Taata omulungi kabaka abafuzi babayinudde abantu bonna babayinudde abagagga babayinudde n'ebibadde bafuna amakubo amakyamu bibadde bimamazeemu amagezi n'okutegeera naye ku luno nsabe nga nzigala buli luggi lwonna olwo lubatwala mu kubula mu linnya lya Mukama waffe Yesu lubatwala mu kubba mu kwenda mu fugabbi na buli nkole teyeyo bwa Katonda malayika wa Katonda abeerengayo n'ekitala bataayize abalemese nsabe nga nkwebaza mu linnya ly'omwana we Yesu Mukama bankuumire.